bannafa bakyotera film production neera bakomyewo bagenda kuba bakutuusaako mbulambalamba Duncan Digital Studio bano ng'omanya nti ekina Uganda ku ntiko kitandika of 2020 abagamba mu mwaka gwa 2022 over the world experienced COVID-19 ensi yonna yafusanga obulwadde obumanyiddwa nga covid virus and the government issued a quarantine era nga bagamba mu ggwanga erya Uganda gavumenti yateekawo kye bayita quarantine many of them lost era nga bannayuganda bangi abanyikirizibwa mu mbeera eno some of them were in prison abamu baasibibwa mu kkomera awo watali musango bakuba kibooko all over the world era ng'ensi yonna yagwa ku kikangabwa kino 2 days era nga mu ggwanga Uganda gavumenti yateekawo kye bayita 42 days were closed era nga border zonna za district zaali ziggaddwa obutakkiriza muntu yenna okubanga asaalimba okubanga asaasanya obulwadde bwa covid virus nga bwe tulengera coronavirus era nga kino gavumenti yakireeta nga kijja kuyambako okutaasa obusaasanyo kw'obulwadde bwako covid virus bagwise omuzimu gwa kabalabe tutatandika butandisi ekino Uganda kyaffe eky'omutindo nga bagamba film by Duncan Katala yakulembeddemu abazanyi b'okunaku olwaleero kyomuhendo Angel nabeera omuwandiisi wako tukyatandika butandisi kino Uganda Sebyala Kenny najja ku kamera nga bagamba Kakulu Damian ye costume designer mukano Kagege Loida najjanga ngo welfare tukyatandika butandisi Mike Muyama yazze ku byentambula Muzeyi Kalyama nabanga costume designer bagamba kyo Mugabe Mukibi Lubega Fred nakola ku kya makeup tukyatandika butandisi katono nnyo kino Uganda kyaffe eky'omutindo locations manager Leonardo Musiru directed and produced Duncan Katala kino Uganda kyaffe eky'omulembe kyotera film production YouTube channel kugenda otusanga Mugabe Mukibi nze ndeese mukirasi kati kali yo tugitandise era nga nsanyusa obbalaba batugamba nti film edited by Duncan Katala katandikidde ne ku baana bano abaana abasoma bali ku kampasi wabula mu biseera bino basoma eno bwe bali ku intani abasinga batwala hotel management kati mu kaseera kano basoma ate nga bebabako ne gye bakola okufuna experience eyo kye bayita intani bali ku Kyambogo University naye nga abasinga batwala hotel management awamu n'ekyo nga bwe bava mu lectures ate bagendako ne bagenda eri gye bakolera intani etandika baana ba Kyambogo nnyo etandise ze bampita Mugabe Mukibi Uganda production Mugabe Mukibi Uganda kyotera film production ya YouTube channel kugenda ogisanga kina Uganda baana babano tuli mu biseera ebya covid omusajja we yajjanga n'ataamu nayongerayo kenakwana mu bbiri muzeyi baali bamusalana mu bbiri nali jala namusinkana mu buzeyi muzeyi bakusalana mu bbiri so tujja kulaba esawa enakwana mu bbiri katumale okulaba muzeyi nga buli otuula ku TV muzeyi bamusalana mu bbiri kakati Katala teyalimu mu lecture madamu yali agabye coursework lecturer madamu agenze kakati Lubega Fred ye yasanyuka busanyusi omuntu awonye olumbe ko ye nti ate Kagege agambye nti agabye coursework ate tubadde mu intani kyokka intani ate manyi kosi ya tourism naye menyera bwereere hotel manager naye atwagala fulu kati intani egenda singa no manager ku hotel atusigaza intani betwamu twolekedde omuzimu gwa Kabalabe ye firimu etandika omuzimu gwa Kabalabe abaana bano bali ku ssomero President yayogedde ku TV olunaku lwa gyekiro gambye tuli mu covid najja nayongerayo ennaku 42 bwe yayongeddeyo ennaku 42 abaana bano bali Kyambogo era nga balina gye bakolera intani ku hotel kubanga basinga batwala hotel management kati agamba nti wadde muzeyi yasibye naye ate era ku Kyambogo tuition bajja kuba bamuwagala kakati agamba nti fena tuli mu thadiya bali mu last naye ng'ate bonna ekisinga bakola kyenkana bakola gundi yemu
kakati ate bonna bakola intaani ku woteri emu eyali ey'amaanyi mu kibuga. Katonda agamba nti senga biba bitusaze ffenna tujja kuba tuwoomerumu. Nga bw'omanya emyaka egyo okugitegeerera abavubuka be babuuza ebibuuzo yakola ensobi naye ate n'agifuula entuufu enetandise omuzimu gwa Kabalabe. A film directed by Duncan Katara. Tosibwa mwana muwala Kagege Roida Freddy atali kagato Ronaldo Musiru Duncan Katara. Bonnanga bw'obawulabako bajjukireko musinema emanyiddwa nga Kawanga naye ogenda oginoonyeeko. Kati bano bagutwala ng'omulimu omukisa oluvannyuma lw'okuba nti no bayongedde ennaku 42 tugende tweyagale nga bw'omanyi life eyo yakweyagala. Akati wano ewali woteri webaali bakolera intaani yaabwe gambye bayizi ku Kyambogo University. Eno ewoteri yali y'amaanyi nnyo naye ng'ate era bonna wano baali baapulayinga era nga bakolera intaani yaabwe. Kati abaana bali mu kweyagala eyo life tosobola giyimiriza. Nteese kino kina Uganda Super omuzimu gwa Kabalabe etandika. Kati ekiri wano buli omu asitulana, buli omu alina gwasitulana naye. Kyentegeeza nti buli omu alina girlfriend, bw'aba muwala alina boyfriend kuba abakulu bali ku university batukadde emyaka egyesalirawo. Ono agenda amale okwawulako ono ne ye manager wa hoteri eno. Kati manager yasinkana secretary mu baana bana bagenda maaso n'okukola intaani. Omu gwe yali awadde obwa secretary yabuuza secretary buli kimu kyonna kitambula kitya. Yagamba nti abantu bagenda beesalako oluvannyuma lw'okuba nti nno bagenze maaso n'okwongerayo ka lockdown. Abaalinga bafuna emmotoka 2 olunaku kati tufuna emmotoka 18 ekyali kiraga nti emirimu gyali gikendedde olwa lockdown. Katugenda kola tutya wano no wajjawo ebizibu efirimu eno etandika. Kaluvanyuma ng'amaze okufuna lipooti okuva eri secretary Mr. Duncan Katara zaleeta manager alwaninga hoteri eno agirinako obuvunaanyizibwa abaana baliwe bakolera intaani. Yasembera omuzimu gwa Kabalabe kina Uganda Super omugave mu Kibindeese bongeddemu ennaku 42. Kakati manager kyamukuba wala emirimu giba gyesibye kyokka alina wano abaana bakola intaani. Kale yabakuŋŋaanya ajja ayogereko nabo. Ye manager ng'asinkana abaana bano bali ku intaani. Bw'atyo yabasaba bagende maaso n'okulabika nga batuulako wansi. Emirimu gyonna gyawedde nga bulijjo. Kansubire nti buli kimu kyonna mwakimaze wabula obuzibu obuliwo. Njagadde tuserezeemu ko conference hall eno bwe tumala tufulemu ko abwerwawo. Kali abagamba ayagala ogenda maaso n'okuba briefingamu oluvannyuma lw'okutereeza conference hall. Olaba ono gaaya yalaga ayagala tugoba Museveni ke yagize Muzeeyi ke yayogedde ku leediyo. Kati gy'abagambe babaagala okusalako balina tandikira Ronald omusirusiru. Abaana kye baakola nga baddamu kugenda maaso n'okulayika nga batereeza conference hall oluvannyuma beeyokya ebweru ate basobole okulaba nga basinkana manager. Gambye baana basomi gundi bali ku intaani efirimu eno etandika era bwe bamaliriza nga badda ebweru. Ugambye ono ye manager nga bamusinkana. Engeri gyetambuzaamu omulimu guno gwa hoteri yali musimu okusooka wulira bogerwako ng'abantu abakyasinze okuba era nga boogerwako ng'abantu abakyalisinze okubeera nga baddukanya bulungi omulimu gwa hoteri. customer service ennungi babadde balina customer service ennungi beekubirako mu bugalo wabula ensonga ya lockdown
ku lw'ensonga ya lockdown. President yayongeddemu ennaku 42 ekyo nno kyanyigiriza buli bizinesi. Ate nga n'ekirala batulagira okubeera ne 10%. Kali n'ayita mu kawala katula kali obeera ne 10% ey'abakozi kwabo bw'obadde okozesa. Kati ffe wano tuli bangi. Nga bwe tukala kugenda maaso. Kati okulaba omulimu guno nga genda maaso. Basiba, boda tezikyakola, taxi tezikyakola. Kati n'olwekyo nga management tusazeewo si mu bubi. Tugenda kuddako ewaka. Manager abagoba olwo. Bonna ne beenyaga. Manager. Naye manager. Taleko ku ssente naye. Kati oba tusaleko ku ssente naye ng'ate tuze ewaka. Brenda, where are you? Kyava gamba ngenda sigazaako abamu. Okola 10% eri mu mateeka. Alina okugoberera amateeka agateekebwawo. You should follow the SPOs so that Ebwe buli kaseera oba ogenda kuba abazadde buli kaseera mu kyalo. kakati bwe kuli mwana muwala ky'omuhendo Angel Nera oyagala genda mu kyalo. Namaze okuyisa obubaka obwo baagaliza olugendo olungi wabula beŋŋambe okusigala. manager alinako bye yalondamu abaali balina okugenda maaso n'okukola 10%. Tujja sigala. Abasigadde basooke balabe nga baddako eka oluvannyuma lw'okuba nti lockdown. Museveni muzeeyi yagyongeddeyo. Muzeeyi yatukuuma atasiima abula amuwa era wama muzeeyi ne kabineti yonna nze nsiima. Amawanga nga gaafiirwa bantu tuli bampaka naye era twagumiikiriza wabula nojja n'otukuuma twalabanga nga yali atukaluubirira naye ate erudda watukuuma era mu ekyo pulezidenti waffe mwongera obugalo. Akati kumbe kubaali bagenda okudda eka tekwaliko sekuritale mukulu Duncan Kataala ate nga naye yali agadde okuddako eka nga bw'omanyi eby'abaana baagala kirindi yita bifaako oba bali babagambye badde eka ate yasigale kati alaba nti ate ajja kwebowa asaba naye agende ne banne ennaku 44 bwe zinaggwa oba 42 anakwata ekkubo n'akomawo. Kati naffe tulina tutambula emmotoka za agamba kitukoze bubi nnyo kubanga woteeri tulina amamotoka. Twali badde senga tebaasiba motoka twali badde tukozesa emmotoka zino eza woteeri naye tekisobose. Manager yali amuwuliriramu nnyo era bw'atyo n'agenda maaso n'okumukkiriza. He granted his wish. N'amukkiriza agende ne banne. Egenda maaso eno firimu eno etandika bagiyita omuzimu gwa Kabalabe. Nga bonna bw'obalaba nkugambye bwe bakuweereza Kawanga mwana muwala Kagege Roida kina Uganda kitandika mukibi ku mike nze nkutte ate essaawa yonna abantu bange mwena ngenda balagirira YouTube channel kwosanga firimu YouTube ya mukibi kwogenda okusanga ebina Uganda kwogenda okusanga action packed ebiyindi firimu ez'obutundutundu abachina n'obukoleya essaawa yonna ngenda kugamba YouTube channel kwogenda ozisanga. Kakati abayaaye bano bo tebanyigirizibwa nnyo era nga bw'olaba abaana abaasoma abalinga mu kusoma bo balinga bawuliriza ekintu kimu senga mzee ayongerayoko era abaana abasomero bwe babeeranga ku TV nga bawuliriza muzeeyi bo kye balinga basinga okwagala senga ayongerayo n'emyezi nga 8. Kakati bano kye baakola batandikanga kyekola ebyabali ebyabalungi nga batandika byekola. Nagambye nti buli omu alina amubembejja simanyi batulabye emyaka egyo munange wano buli omu alina gwalabirira mu mbeera ez'enjawulo. Tulengera Ronald omusiru alina gwe yasuziza amubuusaayo. Kakati tudda ku Angel ky'omuhendo Angel kyavajja alina gy'alaga ajeewo akataala
abadde akola nga sekuritale ku baana bano ababadde ku intani Tumbe Katala bamusanga akyali mu mbeera yakwekyusa abadde akyenyigiriza temwana azuuka kyokka alukonkona nga abadde abanja bagaye ffe twayingidde emyaka gya Land Road Katala wedda ne bw'otaggulawo wedda weenyigiriza kumba obadde mu kabala kyokka mbadde ngenda na mu byakunkya anti bya pulezidenti wabiwulidde simanyi nakumanya bannaye pulezidenti kyeyatukola naye kyetuma tukola kayongezeyo nga naffe bwe tweyagala kuba ffe tulina we tukyukira kati ffe abalina we tukyukira katukyukiraawo era twenyigirize zigenda linnya ebbeeyi nga tetukya kati obuzibu obuliwo takisi baziyimiriza booda zezikkirizibwa wabula ate mu kusiba okwaleero pulezidenti yataddeyo ne booda zi disitulikiti ng'ali mu disitulikiti eno tobuuka booda ya disitulikiti kugenda mu disitulikiti ndala nabadde kwetaasa bo tebakirina mu buzibu bwonna twolekedde bagiyita omusimu gwa kabalabe giyite kabalabe gyongereko eryamikomago kina Uganda saako wabula omanyi kye twatukola tuyiye plan tusoke tutuyite bamembazi bannaffe kati ngene naye ebikeni kakati ono aleeta amawulire agamba ke batutadde lwaki tetutambula kirindi oba tuddawo abaani abali okumpi we tuba tugwa ennaku 42 zino we tuba tuzimalira koli nti tugenda otegeeze ku bannaffe bonna kubanga wano maneja yabagyeeko omukono kino nno kiba kireeta n'okubeera nti n'obulabirizi bubaggwako oba n'okulabika nga bafuna saavisi kuba tibakyali bakozi kati bali balina okweyiiya bwaba yasuzizza oba asuza kawumpunu kubanga akawumpunu kanaagoba kagoba kenda naawe kegege ebyakataala asuza kawumpunu Katala bano bomala ebibyonzongoba kyokka ate olweggulu egwajja okujja kawumpunu genda mu maaso obwedda yenyigiriza kati yakatandika okujjukira ebyenjala kakati tudda ku mabbali eno guno omuzigo enjo mwasula enjo komuhendo enjo kumbe yakeddewo abakataala kumbe alina amugwira akataka enjo onamugwira akataka naye enjo amubuzaabuza enjo tayagala byakweyawula enjo tayagala byakwenyigiriza mwana gwe wedda nkulinze layiira ebbanga lyonna lyonna nonimba nze atalabangako wadde wositamye naawe opakuka nnyo wulira enjo wulira firimu mbubamala genda waka leka naye tumale kuzaalayo bwana bubiri n'amanya nti si nkumba enjo ebyokumwawula tabyagala talinga bali bwe mulabye bakukuta nga bwe benyigiriza efirimu eno etandise kati kinakwisa bubi bwennyingira nze wange saagalayo omusajja nze lumu yange ya kikazi kale kantuleko butuuzi awo katebe ku katebe enjo nga taggulawo taagala mwawula taagala byakwenyigiriza ye enjo tula butuuzi awo tobaako kyokola kirala kati enjo mugezi n'oluggi teyaluggala naawe eyo natujja bikola naye kati gwopa ku kakindaba nze ndi wuwo naawe bamugumu ate ovanga ku muntu nga tayagala kwawulira aba n'obugambo bulimbalimba n'owuliranga n'ogamba oba obake buba obaka
nofuuka mukwasaawo oli oweebulirwe kati enjo tayagala mwawula ne bwe tutaddamu kulaba tulabagana kibagambye ndi ku show ya kulabagana kumbe omuya yavaayo atulutuuma saagala kati sikyaddamu saagala enjo wano wasula omuyaye yayomba teyaswala naswala yayomba wulira firimu bamusalira mu katale naye kubuli nayo yajali maasulira okuyomba kati abayaye nga bakuŋŋaana firimu etandise bakuŋŋaanye disitulikiti baziggala era buli disitulikiti weekoma waliwo booda bannaye nze mbadde nteesa tugende ewaffe nze ngamba tugende ewaffe nze bwe mba ne bebi wange Kagege Roida naye Kataala wasuula Kagege ndudde omulaba mukiibi nkomplaininga I'm a very very big fan of that lady that Kagalo Kagege Kataala nyomba wasuula Kagege Roida I am a very big fan of that thing oyo kakati abaana bano bayiya tugendewa ojjukire bakuzanyira kawanga neno bwe bagizanye egenda maaso omuzimu gwa Kabalabe kakati ku baana bano kwaliko babiri abaali bava mu disitulikiti emu era nga kyenkana babeera ku kyalo kyekimu bakiyita Mikomago kwe kuli Fred awamu ne Enjo kakati nga bw'omanye ebbinu ly'abaana bagamba tugendeko awantu awamu awaabo omu ku ffe gye tuba tumaliriza ennaku 42 kati ono ng'agamba tugende Emikomago ew'omuyaye Rasta agamba kamba twala ewaffe tulinayo omugga ogufuuwa amazzi agookya Emikomago tunaatuuka tutya Emikomago abo nawo naye tujja tambula banoonya binu banoonya bagenda osanyukira be bana baagala ogenda Emikomago efirimu enetandika nange musabye ogenda naye tugenda luddawa genda Mikomago kala akatonya amazzi tugenda Mikomago ewaffe tulinayo akaalo akatonya amazzi guli omugga gufuuwa amazzi agookya ge bayita hot spring kati ku mwana wa university awo bomuleese sort of kulambula munnange nogenda empiki wulira nokwata ku lw'emasa wulira ewala motukawo n'emasaka wano kuwerokamu amanyiyo alagirira omunda eyo ku lweviira wulira firimu nogenda mpaka notukawo munda noyambuka muviri eyo yeri Mikomago baagala batambule kubanga buli kimu bakiggala ekitambula onoyingira gye tugenda oyita kati kyembadde ndowooza era baba bagenda fena tukuŋŋanira ekyengera nze mbabulire enkya nkeera Mikomago nga beesala kajegere gwe enkya bakeera Mikomago era baava mu miitingi eno gyolaba omutali ategeera kubanga gye myaka tegitegeera nga beesala kajegere enkya balukeereramu kugenda Mikomago munnange ewaabamu omuyaye ono gwolaba yewaabwe gye bamalidde gye bagenda okgenda Emikomago ayina laavu ng'aweeka kintu gwe banoonyeza laavu essanyu ebbinu gye linawoomera ennaku 42 ng'aweeka kintu awo tuba tutuuse Emikomago babali aweeka mwana muwala Roida Kagege Kyotera Film Production okubeeyungako 07520062 nkubira ku yange munnange ng'olugendo balukubako lubuto era ng'olugendo balutandika nga naawe atandika obutandise firimu eno olwetandise abasinga baali baagalana era nga buli ali wano alina gwagambako nti woowaye baabo mpiki baabo mulwera tulukala kati kuweeruka gye baali bagenda yali wala Emikomago
ogenda kulaba akalomatenda oli akuliriza akalomatenda kalina amazzi agayuukayuuka galinga ki ono ye Kataala ye Kataala kyakola abayisaamu gaali ya baasi kali akatumpunu yakagobye kati alina kano kannamalibu ayise ne kannamalibu mutuuse luddawo tuli wano kyengera okutambula nagambye bakutandise nga firimu eno bwe tugitandise egenda maaso munange basazeewo bagende emikomago era olugendo balukubyeko dda olubuto lwa bigere kutambula naye nga bw'omanyi ebyabangi ebbinu omuntu agoberera empalu n'atambula n'abuuka ne disitulikiti naye okudda naye wali eri nga muli mu bbinu egenda mu maaso tetudda kuwola mujesi tugende munange nga balukubako bangi saasira bazadde baabwe ababasindika okusoma kakati bonna bonna basazewo beeyoole bagende ku kaalo k'emikomago eva Furedi kati ng'agamba naye gye tulaga tewaliyo basezi ebisezi byayo biyinza otukuba pikipule be bano boolekedde nga batambula ggwe kakati mubitandika mwagala beyawulamu ebigundi bibiri abaali balina supiidi etambula n'abaali batambula empola babano tulaba omuzimu gwa Kabalabe yongerako mikomago omugave mukibi ku mike nkugambye essaawa yonna ngenda kwanjulira YouTube channel kwogenda okusanga firimu zange zonna ebiyindi buna Uganda obukoleya bufirimu bw'obutundutundu n'ebirala YouTube channel essaawa yonna ngenda gikwanjulira era nga bwe nkugambye nti Kyotera Film Production YouTube channel kati neri ngenda gikwanjulira kwogenda okusanga variety ey'omugave mukibi babano omuntu bwakuvuma nti okyalimu obuto aba akukoze bubi nnyo betadde ku lugendo nga ne bwaba ne transport egenda maaso mwimuke tugende laba firimu laba essanyu lengera gwe omukululo bayiyewo omukululo gwe bebi babirina gwe babali babano gwe nga bayiwawo bagenda maaso omuzimu gwa Kabala egenda maaso mweno mukyalina amaanyi naye ebiseera bigenda tuuka nga temukyasobola dde okwogera tukangakanga nze bebi kasita mbeera naawe wetukowa nga tutuula wali ate nze kasita tutuula naye nga tumala tuyimuka babano egenda maaso omuzimu gwa Kabala ebiyongerayo bebano boolengera kino nno kina Uganda Kyotera Film Production balina bubebi terikoowa ate okoowa otya ng'olina negwotambulwa nga munyumya mwenna amalaavu bagalina amalaavu kale go weegali gwenzina galina ku kyayi nedda tofaayo okakase tunatuuka emikomago iye kale tunatuuka emikomago ye enjo kikafuwe tayawukana na myawulo emyawulo egy'okwenyigiriza enjo yetagikolerako egenda maaso babano nga beeyongerayo munange tuli mu lwokudda buni kati bano bakifuulanga kya bbinu nga batambula nno baabo mpigi bebi ontambuza supiidi omusulo gunuma kakati Kataala atandise amagezi ayagala agende bamusumulula ezipu omusulo ogumuluma
ekyo kirungi ky'okutambula n'omuntu nti togendako buli omu awambagatanye buli omu alina ekintu mu kikapu kakati olw'okuba nti buli omu alina ekintu mu kikapu teriyo kutya munange kati we bantwala twaliza muli akajanja bakutwala wazempule olugeto asenda okunketa nawe atandise okubyekyangiramu akooye yaze ne bebi we kati mu bebi amunywezezza nnyo era awulira kati atandise okubyekyangiramu kati banakutwala tugenda osumulule kale owoyagala kumbe kebatambudde olugendo lutandise okuleeta okufuulamu embeera nakange nina olugendo lw'amaanyi kati Fred yaze ne bebi nga bali wamu naye kebituuse ku byokunywa baawukana waŋŋamba onjagala kamala mulavu ekomewo kwagala nnyo bebi wange wayiravyo akasoda tekawedde kasita kasoda kaweddewo nzudde nga nina okwagala bebi airove batandise okuyiika efirimu etandise lugendo batadde ku lwawala efirimu eno egenda etya ng'ayoola ono yali yafuna mu kikapu munnange abaazi bakyalina amaanyi bakyegobagoba abamu batandise okweyawula twolekedde mikomago omuzimu gwa Kabalabe bolekedde mikomago 42 days lockdown Chotera Film Production yekutusaako kyokka nga ate abaana be bakutusaako beebo gisange ku YouTube channel Chotera Film Production nkubirako 0755 72 91 VJM chibi kumayike tugenda maaso kinayu kati nabano batandise bamasi gwe alo kapeke wano kati no babanga akowa nga bamutega kapeke ngaddamu amaanyi abo babanga gebongeddemu amafuta g'ebbiri bwe ba boda tugenda maaso twolekedde mikomago gwe abaana ba boda bo babavwambanga kuvuga bigugu nalabako neyasiba abantu mu gugu labalaavu kagegeroida baze beetegekedde byokulya babirina laavu ye yakulembedde ensonga zino bu aisi babulina baisi kulimu babulina kati waliwo obuzibu bagenda okufuluma boda district emu badde ku district endala kumbe buli boda polisi yakolerawo wano we bali bagambyeko zintu ziyagala kufuluma ano kugenda district balala that can't be, it's impossible baba bali wano bafande bakoma kati no district wano yali ekoma zireeta abayaye bane mwambale masiki ezaki yange najisuula jo balengedde polisi maaso batandika okwetegeka baana basome bayizi nze ngenze babazizayo kati kwabuno ngejja mukoyi sijja giteekako ate omuntu wali atateekako mu masiki basi tugenda maaso nawadde ensonga when I'm eating I can't put on my siki katala nziramu okuyomba alo legera muyaye gwe ayo alina masiki beetegeka bagenda okusisinkana abasirikale abaawula boda ya distrikiti alo hapo nyinyi kumbe mulienda wapi balina obuwala kyokka afande zigamba ki afande naye nawe ziyogeza busungu ate bakazi bano zizi muziyagala kutoroka temwawuliddeko Museveni president gigamba temubeera nga mubuuka afande we are students so is here school here kamutega akakodyo
Afande bambi please. No, for me Syria ice cream. That is bubwana buto. No. Ice cream bubwana buto kandabe. Kuma kadi mutandise basalira amagezi bubayiteko filimu yino. Wano empiji mbasaba mudeyo gye muva Kale mwebale kumpako ice cream zamwe muzizeyo ze muva. Kale ne Yesu za akajiko laba bana bubuwala nali okachuka nasembeza kwa afande 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 bamuje mu timing kale kati afande najja esimu kati mpako simu yo zisanga buzibweri gina bakubira Afande kasere finawe kagege roida alaba afande simairo oyizo mubi olwalanga mubikire afande ina simairo abana baba n'amagezi nga babuuka border district bayingira district endala kotesovu kuyuzaabuza afande zigende kana kalunza akajiiko kagala okunjankalanya katono ziveeko mu mbeera zibadde zigenda kubuukayo buluusi afande zibadde zigenda kubuukayo zibuuke bugende munange firimu eno egenda maaso omuzimu gwakabalabe bali abaana bamalirivu bagenda mikomago be bano bolaba kakati nno ate omuntu tabaamu ndobo omuntu bwako walumu tunatera tukakwerukamu temugamba netuva emasaka nga tudda bukomago bebi oba okyali wala munzise ababitandise nebbugumu batandise okuwola Nabira tunatera okutuuka. Tubalonga ko. Byonna nalimbigaanye. Twapangisa lodge luli. Ego twapangisiza lodge. Ulira film. Pangisa lodge kasatu. Tetugenda kuddamu pangisa lodge. Kati tutambule. Simbubi. Yemyayo wa masiki. Sula okasta tuli. Yerubega Fred ageeka. Wesike bampa. Kola ka odo sterade na 10. Kakati buli kasente ke baba wadde baba bakakozesa mu kkubo. Labona akoye. Oyo. Ogo. Ana nakuwa bochoro. Baby toyika. Azijagala kuyika. Baby nywera. Engo tajja mula. Ya magulu ganzi. Omulaye kata. Bayole muyole banatuke bukomago. Simanyi mikomago. Munange. Tulanze tukachimanyi. Katara ayise n'okwechanga kwatadde. Kati ono engoye atandise zikolako olutalo. Ne baby kati otandise okwawukana n'engoye nkoye. Mind you nkoye. Kati nze nfuuse mukozi wo. Ate tonnaba. Ayi katonaba nakumanya. Nasumulula engatto. Katono obukoowu. N'engoye zimumenya. Sokwate ne wano wodi. Atera nkyakwongera. Nze buli wenkoowa tunaje tunakoma kukweyambula. Nebale. Naye mmenya. Nagijamu. Yero nadi omusiru. Ulira filimu. Nalyoka avaayo bwati. Navaayo bwati. Bwati bwavuddeyo. Avuddeyo bwati. Naye siridda kwesimba mu lugendo lw'emikoma. Simwe mwali mu luwagira. Bwagendayo mbati naye nga ye bwati bwavuddeyo. Tabigula ina kyanoonya. Kakati district gye baasanze bagibuuse. Kati bafande kye baakola Waisi yajja. Tebamukkiriza kuyita ku boda eno. Boda eyawula district kuginnaayo n'aba Waisi kulimu. Kale nyawo. Kumbe zireeta bano eno kati olwo bafuluma eri district gye bayingidde. Kiyambamu. Museko masikiza mmwe.
mwanguwe yange liruda Kinonyi. Kati waje. Mumuterako masiki apana basanze ate bano bakambwe mutambule muddeyo bumala okusako masiki mutambule muddeyo kiyamba Nze naawe. nina wafrande kima sogera bingi okubuka okudda wano sigadde is prohibited muddeeka Saka bwe batyo twandizeeyo. ate nno bafande b'Masaka bwe batyo mwabawulira bakuba abantu amasasi bano bafande nabo banafu bagamba basirukale tugende bwetu tugende ulira omuyaye bano bafande naawe basiru bagamba basiru kale baba batuganye okuyita ku kkubo bakuuma kkubo tugende bwe tuti tuyingire ekibira firimu etandise tugende tuyingire ekibira tusalinkirize omwo tuba tetubuuseewo ate omwana w'essomero aba n'amagezi instantly agakolerawo egenda mu maaso nga balaga abasirikale ng'abazze emabega kumba omuyaya aleese ak'okusaliikiriza panya mu kibira bafande baali basiimu nnyo laba nno ye yazze bw'ati bawalula muwalule eno nga mumanyi nti wali abasirikale Wabujja tuyite wane. nga beeyo kyensiko gundi abantu bano bava ku maini bagenda okudda mu kibira bakutulira omwo labe yazze bw'ati lengere yazze bw'ati batandise baagala abalala beetaaga kati kusomba busombi abayingira ekibira kakati firimu obwedda tetulaba kati etandise eri oba toyagala tuyite eno mu nsiko munange bafande nga babalimbalimba Abatutuuse yuyawo kolansi. nga bakutuukiriza omwo mpolampola boda abasirikale babali eri bamanyi bano bazze emabega teri kyampaka nga mwana wa ssomero tebakutudde nawuliddeko mugamba tugenda ku kampinga kati twemanyira ki olugendo lwetutambudde lwonna ate nga ndabawo ekibira wano owulira bayaye mwagambye tugenda kampinga byonna bibeera byamasanyu ga lugendo luno tukampinge mu kibira muno nga bwe tuwummula kubanga no tewaliwe tugenda funa loogi oba ekisulo kyonna nga kyekibira ogwokubiri bagende mu kampu oba ontegeera kyeŋŋamba labe yazze bw'ati nga bayingira ekibira kyotera film production omuzimu gwa kabalabe kati no bizeemuko obuzibu kubanga omanye omuntu bwakoowa akyusamuko ku mbeera eza bulijjo ojolawo omuzadde nga yakateeka wansi enkumbi obwana buno bwazitanga bebi mami nekalyoka kajja ayinza okakalakatira oluyi mu gongo nolowooza akubye ku mufaliso kati engeri gye birimu ebya kampu ate nga birimu ebyokubeera nga buli omu mu kikapu mulimu ekintu kampu yabakolera nnyo bagenda sula mu kibira kyebategeeza egenda mu maaso ekyo kyekibakuumidde mu lugendo luno kubanga buli omu mu kikapu mulimu kyalinamu era ebawummula buli omu ng'atandika okulabira okulaba engeri gy'alabiramu ne kawoowa ye okwenyigiriza nga kugenda mu maaso baana basomero abatali baana bato abakulu egenda mu maaso omuzimu gwakabala bali mu kibira mwe musigale tugende tunoonyeeku kati bano babasalira amagezi musigale tugende tunoonye enku tujja laba yazze bw'ati ye bw'ati bwe yazze yono bamuyita nku teziboola kyoto kati ali ku kagege roida nawe tugende tuleete enku ye ng'asooka atwala ono bamale okuleeta enku batandika okweyawula mu kibira bagenda okampinga balina osolooza enku ezigenda okukola omuliro ogw'ekiro leka naawe bwedda nkugamba nku bagambye njagala nku kalayi kali muchina yakanvumira ekivumo mu firimu yakawanga mbukalina omwa bukalinga ng'ekinyola leediyo
Katara mutabufu Katara Narioka Katara Gwe Alo Katara Katara mama kale ate mama kale gambe byemirembo gana gwanyigirizo yola ekigwo kati gendo bagambe munkuyodde ekigwo shishi kana nswaza nukunswaza ato yabadde kimulumye ekivu kimulumye era nga kitufu ekivu kimulumye kumba akayodde kati kyavaako mawe wannatulibuwe kumba ava kuyola oli kigwo kagaga bamulesa afumbya miyaji nakomawe wannatulibu ekisanyi kimulumye ekisanyi kiyokya oba kiruma tombuza nakumbuza talina laavu kubanga bebi nze simanyi lwaki wekambuwaza ate nze nkumanyi olimpiso teyesigamwa kati oŋŋamba mbw ekisanyi kimulumye siwulira nko kisanyi kiruma okugjako okwokya obudde kiro mukibira gundi buli wonoonye essanyu baako wookomya essanyu kubanga ensi is all about balance of power buli wonoonye essanyu eringi olifuna but in the end gwoba olina n'okukaabako ku maziga buli wokaaba ennyo ate era nekyesanyu kijja kujja kubanga ensi is all about balance of power munange ono yeba mukumira kapeeke katala ennaku yaki oyo katala bwate bwabeera era wakamu kali katala kannatulibu yakacyankalanyiza obudde bwakiro nga bakuma omuliro omuzirimu gwakabala nabagamba mwetegekera olugendo luno mujina amasu era nga beetegekera kakati wano webakoze kampu nga bagira bati egenda maaso ono ye enjo ndozi waabwe bamusibako zipu tayawulwa byampaka omuyaye naddamu nayomba yayomba ekiro kyonna bali bagize bati naye ye bamukuumira ku kapeeke bano bo bagize bati mu nkola yenyininyini ey'okugira bati olabye edda kino ekibiri era amagezi genasaze neegaye paka kuno yakamuukamu Katala nga bagira batyo egenda maaso byali bya ssanyu munange bukeera ku makya kakati olufirimu etandikidde ddala bugenda allah okubulijjako eddiba nga wano webasuze era nga buli omu ayina engeri gye yaguddemu mu mbeera ez'enjawulo owakapeeke yayombye paka otulo gye twamutwalidde olubadde engulu bava emmanga mpuliranga bebi otuno tukyanwa naye oweebake ne piro ndeeta Fredi kati gye balaga ono ye waabwe deka kano kagira kakyeba kati mubazuukusa koka abayeyi bayina effujjo akukyamulawo kya muziki boko noma nti kati obudde bwakugenda tayagala muzannyo olugendo olulala kati we bukya kitegeeza olwo balina okugenda mu lugendo olulala okwongera ku ekyo kye baatambudde liri ekuba lino muliraba mukyajjukira Fred ke yabagambye kikola oluzungu bagenda otuuka olwo bali kumpi okuyingira mikomago batuuka kakubo akagamba mbu ke kagenda ku luli olusozi
oluliko amazzi agookya omuyaye lwayita hot water spring laba yaze bw'ati ayomba ye yabyeganye baabano abaana b'essomero egenda maaso bazadde baabwe bonna baba bamanyi nti bali ku ssomero wabula bonna beeyodde bagendeko ewa munnaabwe gy'ava olw'okuba yabagambye nti eriyo olusozi olufuuwa amazzi agookya ate awaana ewaabwe batuuse essanyu ne likomawo essanyu likomyewo kati baba bagenda ono n'alonda ekiggo mwenalabo mye yalonze ekiggo gwe bw'oba otwagaza emirembe zaawo n'atula ne wansi wallahi nze ndi weeno tolonda kintu wano tuli ba ku kyalo kino wano tebalondawo ssente omuyaya alabye ekitwalo n'akironda kati n'agamba bantu balonda sana nnyingi mitwalo 2 ono alonze ekiggo muli awo mwena mukerebera bannange ffe siffe bannannyini kyalo bagambye wano tebalondawo omutwalo muguzeewo wama gutwale omutwalo gutwale mutumanyira munyonyonyonyonyonyo omuyaye nga teyezibika kitwalo kumbe webajja omutwalo egenda maaso batuta omutwalo naye nannyini gwo ng'asigadde akokolima batuta omutwalo nannyini gwo ng'asigadde akokolima nga beeyongerayo era be bano boolaba olugendo lwabadde olw'essanyu kaakati lwazzeemu okuyombagana okukanya kutono nnyo nnyo mu lugendo luno munnange ekyazzaamuko ku ssanyu akatonotono kwe kwali okutuuka ku lusozi luli bakira obwedda lwe boogerako olufuuwa amazzi agookya nga bayingirawo lwali lusozi no lw'amaanyi kati ate ejjukira baali bakooye ekimala era ng'okuwalampa bawalampa batyo egenda mu maaso sindikako kataala abawalula fulendi egenda mu maaso bonna bajjukireko mu firimu emanyiddwa nga Kawanga era genda oginoonyeeko bw'oba tewalaba Kawanga lyeryali essanyu omanyi oluusi lwaki tukola ebintu bino nga tuli mu kusoma byebiseera byoba olina byokka ebyessanyu kubanga buli kimu kyonna baba bakikuteerawo buteezi musadde akuteerawo sente n'ogenda ku ssomero tolina agenda kusaba mmere ekitabo osaba kisabe nekanika osaba kasabe kati lwaki oba teweeyagala jojja ojja kuwulira akana kakaba enjala landiroodi abanja akano kalwadde ssenyiga ate wali bakugoba ate wokikubira ekikomando bakuloga ebintu ntuwa bityo kyova olaba omuntu yeeyagalira nnyo mu budde obw'okusoma naye nga tokoze nnyo nsobi bayizawe munnange ebbinu lyabangi ono ng'ayoola natulibuwe baabano beeyongerayo ku lusozi bonna baagala otuuka ku lusozi luli olufuuwa amazzi bayingira emikomago naye balonze sente z'omusajja bamulese afumbya miyagi naye nga teyabadde musanyufu omuyaye yeezibisa ekitwalo era n'akiremera n'avaawo nakyo omuzimu gwa Kabalabi efirimu eno etandika etya kuba ndabanga etannatandika Kataala kakati batugamba genda okulaba amazzi agookya bakira nze waffe bagafumba sigala nga gookya mu binika naserera n'okujjukira akawewu kanga luli lwa mbuzi
amanyi naye yemanyi awewukanga olusozi lulino lwali lwa buzibu lwa biyinja kyokka lwetoolodde amaggwa naye olw'empaka z'abaana b'essomero baluwalampisa mpaka kyokka ebintu weebityo kizibu bisanga nga tebiriiko bintuntu ebyenjawulo ng'emisambwa emizimu n'ebyawongo ebyenjawulo kakati bo bajja olusozi luno lwetooloddwa amaggwa gonna ku sayidi ne sayidi oba oliawo ekiraga nti olusozi lwali teluwalampibwa nga baluwalampa baabali eri waggulu be bali boolengera gwe nga balyoka balya laifu baluli waggulu munange ekyakoze olusozi luno nga luliko amaggwa lwe luwalampibwa oba nedda byebyo ebiseera bibadde baagala bakira batambudde ebbanga leero basanzeeko kaweweevu buli omu n'ateekako feesi eyeeyagaliza naye mbadde naakakugambako nti everything has its opposite ways bw'osanyuka ennyo bw'olumwa ennyo bw'okuta ennyo enjala eba ejja kuluma era nnyo essanyu lino ly'olengera teririiko opposite lwaluna olusozi baluwalampa abeekubiddeyo amatooke baabano eri waggulu kizibu nnyo osanga ebifo weebiti nga simulimuuko byawongo byamu mungu ogamba nti awo tebagendawo saawa bwe ziti mungu ogamba nti awo tebagendawo nga muli babiri omwami oba n'omukyala oba omulenzi n'omuwala gwe omuzibu gwa kabala agenda maaso sikira be baana b'essomero bano wulira kataala wulira firimu wo wano bazinirawo wo wano wabeerawo nga muli babiri omulenzi n'omusajja oba n'omuwala oyinza okuba olina emizimu gyowoganyiza muwalampa olusozi muyinza okuba mulinya abaana b'omusambwa nga kwanyola kugenda maaso kagege nga ajjayo naavu yonna bano ate abaana bano genda maaso munange nno sabula wakapeeke naye yagumingiriza wasaba ensi yeetagamu obugumingiriza abamasimu bagajjeyo nga bajjayo buli kimuwulira firimu wulira firimu gwe biravulavu mwalali omutima gumpenja mwalali abawudde abanyigiriza akati firimu eno kiki ekiba kiddako baani bannannyini lusozi luno tulimiko mago kati okwawula loni nagambye loni naye ne luli naye se balina obugumiikiriza osanga abantu abali impatient naye tomanyiira naddamu n'ayomba ngenda kwesulayo ze bw'otampa byenjagala maybe togenda ngamba nno kale kapeeke buno bupeeke nabukkuta dda munange amazzi ng'atandika agalijjukira bafuuwa gookya omusambwa nga gunyiiga nga gutandika okuyiwa amazzi agabadde gabuguma obugumi nga gatandika okwokya omusambwa mu musana teke gwatandika okukaaba amazzi nga bavaayo munange omanyi okuva wano okutuuka ewaka waliwo kilometers nga 3 ulira firimu era nga kilomita 3 ffe tugatambula naye muba Fred kilometers ziringa kilomita 2 kakati okutambula kilomita 3
tutambulemu abiri tugende ewa Fred. Ulira firimu kati yaze bwati ngajja Okuvano mpaka mba Fred ziri kilomita 2 nga bamunnyonnyola awulira tuzitambula ate nga tuva ku lusozi tukooye kyembadde ndowooza tuddemu tukampinge tukeere ku maca kyali kirowoozo ky'amagezi ku muntu eyakooye nga tayagala kuddamu ttambula n'obudde bubuno bugenze. Let's set up a camp and we sleep here. Basobole okubeera nga bakyali kumpi n'omusambwa gwe banyiizizza kyekitegeeza egenda maaso. Kampu Dareksanyu ulire firimu nga bakampinga gwe obudde siro bw'ovamu eyo life mwana. Ulira firimu labe ziki gwe. Hello wacha Chetera Film Production YouTube channel kwogendo gisanga ekiro bakoye balinyo olusozi ekimisana bakubye omuziki bakampinga kati baba beebase waliwo yatandika okwesika kumbe bino byaluuta naluuta gwamuzukulu ekibira kyemuzeemu ulira firimu kibira kikyamu kino ekibira kyemuzeemu kikyamu golokoka yamugamba golokokerawo nkulabula nze ndi mpewoze wammwe oyamuke ekibira kino mu bwangu. Abantu baba n'empewo zaabwe mu mbeera ez'enjawulo kati ono nadda engulu empewo zewaabwe zimulabudde nti wano mu kibira gye balimu kikyamu era bambi naye bwe yadda engulu n'atandikirawo atambule yeeyongereyo. Kumbe onaamulaba gwe musajja olagawa ntidde no mu kibira mulimu obuzibu eki mulimu obuzibu ganda wange ndosenge ekibira kitabuse. Ulira firimu kati opalapala omusajja omukulu esaawa zino omwendo olaga wagamba odduka olinamu ekitambo taweebaka eri ku mbaavu endoose ku mbaavu taweebaka kaagala otusera. Kumbe oli yali mutuufu empewo zewaabwe zimulabikidde tetwebaka wajja baawo obuzibu ku mbaavu ku mbaavu bw'olota ng'oli bweru obeera bweru gwe buli kirooto ky'olota kyotwala ayasama lindako andiwuliriza Mike kyagambye Fred ngagamba twali badde tuwuliriza tomanya naye yasamira muli eri ntumalira bumanyizi bumwe mwatuleete wammwe emikomago kati atotandise okwasama tuwulirize abaddamu beebikaggwe emizimu okulabula ono weewaabwe gyali mikyamu ngabaddawo nga beebaka genda okulengera waliwo omuntu oba kiki nekijja nekibayisaamu wano kibayisaamu bangi kibayisaamu amaaso bonna bakoowu egenda maaso beebase waliwo yajja n'abayisaamu amaaso n'agabayisaamu n'agamaliza awamu n'addamu n'abeetegereza nagwe nabalaba babaziga ne babakenga balobakenga gwe balondedde esente najja n'akimako abamu akimya abamu etandise akimya abamu awese nabo atemye nabo. Alo
Alo Fred agenda okudda engulu bannaffe baliwo nga bannabo abamu tebaliwo ekikuwogganya buwogganya okubanga tebaliwo nasuze nawe oli mukute weeti oli nasuze mukute wenti nga mulina mu kifuba bw'aba taliwo aba yalazeewa bayika bagenze kusala bwayinaabwe bayika bagenze kufuka niwande yagala agenda kutwala okufuka mugenda fukamu obago badde ogenda omukwatirira kumbe bakyaliddwa nga busaasaana okumwenda ne wabaawo ekyabatuttemu abamu waliwo ekyabatuttemu abamu tabagambye ekirongo nagambye ekibira tugenda nnoonyani kati nga abamu bagamba tubanoonye abamu bagamba bali betunoonya bantu bakulu batulese nga twebase kiki ekyabajjeewo mubaleke ffe tugende mu maaso nga bassa n'ekyo tebasoose na kunoonyereza bali baabuze eki era ki ekyabatutte kumpakanya nga beeyongerayo kati ekyatutte bwe kyatutteko ne kibayiwa eno nga bonaayolako n'otereka ku mabbali babatadde maggwa wakati bagenda okudda engulu nga no siwe beebase kataala egenda maaso wano siwe beebase siwaddiru wano walala nnyo egenda maaso kalaba okudda engulu batandikira mu kunoonya bannaabwe kati onagamba ffe tunoonya abantu ate nga naffe tetumajje tuli baba yiye mu maggwa amaggwa wakati mu maggwa gye babatadde omanye okuyiwa abantu nga tewaliwo otambulira wulira firimu babano kale tebamanyi gye badda tebamanyi gye bavudde tebamanyi batya bwe batuuseewo babayiye maggwa kakati buli adduka naabe bulira firimu ebigo batandise obiyiika wano wulira firimu kati bwodduka bonna nga bagoberera gwe oba gyoba olaga bewatuufu mba simanyi oba ogenda maaso n'okudda waliwo mubadde tetumanyi amanyi kiki ekiriwo era eba abaleesi wano kyadde kigendererwa ki bano bagenda okudduka batuuka wali bwe babadde beebase wazira bagenda otuuka waate nga bannaabwe tebaliiwo babalese amakulu kati bawuddwamu ekitusanga wane wano tuveewo nze kati kye bakola obusiru bwe bakola badduka mbw ate ne beekweka ono n'agamba kati bwe twekekawo nekitusanga wano eki egenda maaso kinono kina Uganda bakira ow'eddandaba kyekiddako nga mbuuza kyekiddako egenda maaso wulira miranga myerere kati 10 bwe kiti bwe kiri 10 bwe kiti bwe kiri kati bano be basimbudde okuva ali be babadde beebase ku nkambi naye nabo ne bajja ne batuuka mu maggwa amangi wano tebasaatuukirawo wano tewaliwo kusaatuuka era nowembali gatokola nnyo kyanyumya ekirolwa bonna bayumba kati tewakyaliwo akkaanya na munne ku lw'obukoowu n'ebizibu batandise okusinkana bana enjagala olabi mulete mujja nnyo ebyazenga ebyessanyu kati bya miranga baddamu basisinkana laba firimu kati bitandise okubaamu eŋŋuumi wano mpola mpola mwe mwatulete wammwe mutandise tuleetera misambwa gyammwe bizemu okukyankana nakati wano era nga bagagwe kano naye biveemu eŋŋumbi kati tutegedde mwagala kutulya naye naffe tetujja kuliika gamba abasezi beewammwe tugenda kubakaayira egenda mu maaso bane mwatuyisiza wabi tulikwata kunaawulawa nimwabaki bebeoda mumanyi enkola
nga beetoloola bwe beetoloola we basuze we badda ne munamwe mulinga nga basiru wano siwe twasuze kati obwedda twetoloola tulowooza tugenda maaso aloli twakutte eri kati tukwate eno beetolodde bakkira mu kwetoloola ne baddirira baki kati omuyaye manye oyaye baba n'amagezi agali insitanti luli twagendedde ku lefuti kwe kubula nga tudda we twavudde kati tukendere ku right kitegeeza tujja kudda gye tulaga wa gye balaga era ani amanyi bwe bafuluma ekibira kino tuli bukomago mikomago ebyabadde ebyessanyu kale kitandise okulaga nti bitandise okubaamu engeri y'amaziga enkola yakusooba oti maggwa merere walabyeko ekibira nga maggwa merere okutambula owenjabuwenjabu oti obeera nga agala okukwata enseenene gwe balaba alinga nga ali maaso bonna gwe bagoberera ye aba abatwala wa egenda maaso tukuse mukubo mukakasiza Ronald omusirusiru emuziro wanusire twavudde we bavudde wenyini we bakomyewo omuyayi neyesikirira neyesikirire mwenyini nyini ate nga yabagambye oli twakutte ku lefuti kati tukwate ku raiti bakomyewo ogwokubiri neera eruddawa tidukayana ono yatugambye kulembera kulembera atambula tugende mukakane kati ono ng'abagamba nti emisambwa gye waffe gyandooseza ekiro era nekkubo ne balindaga kati bamugamba tetuwereega kati tukulembere misambwa gye wamwe gyakulaze ekiro ekkubo tukulembere nga tetudda wano we tubadde tuddiŋŋana kati we tubeera bangi ekkubo libula oba kalina byekanywa nemera bangi ebikubo bibula mbaavu tunuulira muli eri nga kakapa kebanyweddeko amazzi genda wekatulawo oba onaafuna ekkubo kati bwe bamuleka yekka ekkubo n'aliraba nga teririmu namaggwa ekkubo n'aliraba bw'abeera yekka alirabye gundi abantu balina emisambwa gyabwe wano tewali maggwa tambula bulungi era ng'omuntu ali mu kibira temubaamu bya maggwa bw'abeera bw'amakuba aliraba gwe akayaye kajja tuleka tugende tugoberera akayaye mwana kiraye kakooli kakaliraye kajja tuleka tukagoberera empola bwe kabeerakoka ekkubo kaliraba era katambula teri laba omuyaye waayise legera omuyaye waayise olowooza waliwo ekkuba ate wo gwe onsindika mumaggwa naawe galuwa kati lube gayisewo atya akulemberayo binyomwe muyita mulabawo ekkubo waliwo maggwa tewaliwo mayika ayisewo bulungi nga tewali maggwa era wabaddewo ekkubo bano bwe bazze abangi bakira maggwa meereere kiki ekiddako mayike n'apika mayike yewe twogerera agenze wagyalaze egenda maaso a movie written by Komuhendo Angel alina obwongo omuwala oyo kati onakooye agamba twokye ekibira tuve wano alina akabiriiti akireete gwe toyokya kibira ky'abandi yasamira namuli kagira amalibu anti gye kataala anoonya wano katala toyokya kibira ky'abandi tewakyaliwo byakukaanya kati tewakyaliwo kukaanya tewakyaliwo mirembe ebyessanyu byaweddewo the balance of power essanyu gye lyakomye kiki ekiba kiddako muvi munange nga bawenjawenya kati omuyaye akola ekkuba mugezi yeebisa akaleesu amaggwa gafumite kuli munange
mulabeka ekibira ekijjuddemu amaggwa gokka ekiraga nti tikitambulwamu temwetaaga kusaalimbira ono agamba mumwankola bubi nnyo okunzija e Kampala simanyina lwaki nabeesibako nzije mbagoberere mwe be bawa liivu nze baali bandese ku 10% ye nalina sekuritale enakwana mu bbiri basalawo bazijjemu emikomago naye lengera batambulira mu kikomando ndowooza bano babulako kuyingira kati ga UPDF kubanga ekikomando kye balina ano bakisingana bali abali e Iraka munnange basinga ne bajenera balina lanka laba ekikomando lengera ekikomando mu kutambula nga balaga waye obwegendereza kyamakulu nnyo kubanga gali amaggwa tugasinikirako binnyo munnange abaana b'essomero tuyige kati ebyobukoowu nga biweddewo alo gwe baba beeyongerayo zaleeta omusambwa yabagamba mwakoze bubi temugenda fuluma kibira kino nange nabulira muno nga bwe muzze nabulwa ekkuba eryanziza ewaffe muno mmazeemu emyaka 2 wabula mmwe okuwona mukole saddaaka ey'omwana omuwala ate nga mbeerera nze ngenze kakati wano waliwo firimu bana basula benyigiriza bwe beeyawula kuliko embeerera muvi mumwe mwejjeemu embeerera mugisaddaakira ekibira kibalage ekkubo mweyongereyo mu basiru mwe mwatuleta nno tulya tetwamanya mulabika mwalina n'obutungulu kumwe mulabika mulimu nayina omwinyo kyangu mukebere buno obuwala akalina embeerera tukasaddaake tugende wulira firimu kati wulira firimu abali wano buli omu alina galufulendi naye nga jjukira buli omu akimanyi nti galufulendi we bakira amwawula bwamwenyigirizaako automatically embeerera akuna kati ono likyava abagaba bannanga ani embeerera kooli tulibu nti mwe mulowoozi wabawo embeerera ani ayinza okwewaayo bamusaddaake kati ono bamubuuza enjo naye gwe enjo tetunnakulabako nga bakwawula oba olina embeerera tutaase muli basiru mwe temundaba ne loni kati fenna tekuli alina mbeerera kale ziyange senga nagikuuma kyogamba senga wagikuuma wali esaddaase kati kataala ava kuyulika ava kweyamba naye mwe mukyatuzaalira ekizibu kakati ate upamye mu kibira ky'abandi tugende tukebera obuwala obwo kati onaabuuza ku ffenna we tuli wano olowooza wayinza okuba waayina embeerera nga mutulugunyiza buntu obwo bukyanga tubeera nabwo mwewulugolowooza buli lwokatulugunyanga embeerera eddawo ng'ekula tugende tubukebere kati onaabuuza ani alina akakebera embeerera nga bajja n'operation kukebera who is mbeerera here who can be mbeerera here if you are mbeerera here you gonna be saddakiti here tukusaddaaka wano mu lulimi oluzungu movie kati oli agamba kajuli kalabika mbeerera ku mbaavu kajuli kensulamu abatujje mu kibugo otusikiriza okujene ebyali ebyessanyu bitandise okuzaala amaziga ate agali siriyasi ate agatali gaawowe wabula aga wowe bayidde akabwe kaweddemu
ekibira kibalaba mu mbeera ez'enjawulo ekibira kibalaba mu mbeera ez'enjawulo bwe kigira ne kikangamu kyokka nekikangamu mudduka kiwalazima mu kudduka kiwalazima oddawa ng'ate oli maggwa oddawa ng'oli maggwa njagala olaba ekibira kiina ngeri gye kikanga gwe muvi nagambye baleese Kyotera Film Production, a movie directed by Katala Duncan, written by Kyomuhendo Angel. Muchibi nze nkutte 755 ekibira kikanze mwesula mwefula bakoye nnyo ate nga mwabatuleseno ulira film wano sivaawo siddamu kudduka buli kawala kajje wano nkakebere gwe bwoba osooka gwe muveeko oyo fetugenze bano bagenze oba wa ne bagenda babalidewo tebaddamu kulabika ekikumi neera ekikumi egeni ulira firimu kale agwamu amazzi ekibira batandisa okijooga bwe bapamamu bwe bafukamu ye kataala omwoyo kemaze ofuka n'okupama namaze tugende tunoonya ayinza embeerera tumusaddaakirewo instantly tugende abazadde baffe tetugenda bakabya amaziga bamanyi tuli ku kampasi tusoma tuli mikomago ekibira kyagala otulya wano omusajja oba abadde musambu oba muzimu gwe jawo tulabe oba olina embeerera kati mbona ayina engeri gyakaberamu engalo bw'oba oli mbeerera oba zibeera zitya kano tekalina kano nako bakajjako dembeerera nze naawe nze siiri akatugenda kola wetuti obwagwe mumuveeko alo kakati Keni tayagala bakwate kawala kali kumbe bano baluuzinze dda onakwata omuti musongole embeera etandise okwekyanga nakwata omuggo bakani ku mutwe bizeemu obutemu ebyaddala twagala kati kutta bussi kawala kano kaleke kalina n'embeerera laba obutemu ekibira kibaleetedde okwetta bokka omu ku omu naye mwe ne musaddaaka ne tutava omuyaaye gwe n'amalirira n'atunga Juli n'amutunga balumbye emisambwa ne bajja bagwa ku muzimu gwa Kabalabe ono asaddaaseyo Juli baveeno gono gwe bakubye omuggo ku mutwe ye boyfriend we agenda okudda engulu kati embeera neetabuka musewaki kumbe bano batabuse dda labe eŋŋuumi nayengera eŋŋuumi mukikwate nakyo tukifumi tekyagala tufuukira kizibu wano mukikwate bafuuse abatemu ne bakiyoola ne bayoola Keni fumita bamutuga ne batuga ne ba bamalirivu ebyali ebyesanyu babano batandise okwesaanyaawo abaali bagenda ku binu eryessanyu batandise okwesaanyaawo kino nno kyali kitegeeza ki gye mukoma okusanyuka ennyo n'amaziga gaba gajja nnyo because ensi Katonda yagikola nga kye bayita balance of power tetulina kiyisaamu maanyi maaso kati bannaabwe abamu bafuuse ebimenkeeribbo batteŋŋanye
kati omuntu gwe baakatta nga tonayita dakiika 2 n'avundirawo. Kino kitegeeza ki? Omanyi omuntu okuvunda n'awunya ng'alinga wa myezi 2 naye nga tanaweza dakiika 6. Kino kyali kitegeeza saddaaka gye bawadde enfu, emisambwa gibakongodde. Emisambwa gibakongodde basse wa bwereere. Ne kikomawo ekibakenga ne kikomawo. Oba naffe tufiira wano nze mpulira mbikooli. Batugambye embeerera tewedde. Tugende n'okugenda ndo. Bamaze okusaddaaka kumbe kiri kiraga nti baba bagenda. Mugenda kufiira mu kibeera kino mwena muggweewo. N'abalangirako okufa wano bonna. Saddaaka gye mukoze si ntuufu. Omuwala gwe musaddaase si mbeerera. Nekiddamu 10. Kino sina 10 luno 6. Badduka ne baggukira wano. Tulaba omuzimu gwa Kabala. Omuzimu gwa Kabala ogenda maaso. Kati wano tewakyaliwo omukwano gwo wa lubeerera kubanga buli omu alwana okuva ano nga mulamu. Otulo ne tubakwata ne balyoka bajja ne babalaba ne babayiwamu ekyakabi. Kaakali babayiwamu ekyakabi balengera mu bbanga ne babakowa omukka. Gira tugende. Balikireka tetulina beera tuveewo. Tugende. Baddawa. Ne bagira batyo. Ne bakubira muli. Baabali 10 ne kiddamu. Gundi njagala okutegeeza teri ayinza kuwa nsonga lwaki bakwata ekkubo bagende emikomago. Egenda maaso. Muve! Laba Kabalabe! N'abeetegereza Kabalabe! Balonda omutwalo gwe yagenda akokolima gwe musambwa gwa muno omuzimu gwa Kabala. Obeera jacket nerete. Abajja ebyemirembe kino nno kyolekedde ddala nti kati tewakyaliwo mirembe era n'okuwona kwandibeera mu lusuubo. Kakati bakoowu era buli omu gye yagwa otulo omanyi bagamba nti otulo tetumanyi alirya nnyina. Kumba omuzimu gwo gubalaba mu bbanga, omuzimu gwa Kabalabe. Kati gye beebakira eyo buli omu otulo ne tumukwata. Kataala agenda okudda engulu nga enjo yeebase naye ng'anyookako omukka omweru. Wano njagala olabe anyookako omukka omweru. Enjo kino nno kyali kitegeeza ki? Omukka omweru. Kataala yakirabye n'akoona ku Fred. Kino kitulaga nti ka enjo yembeerera era bakira omuzimu gwe kaagala musiru. Ono ye mukinjaje waabwe ayonkako omukka wedda yembeerera era omuzimu gwe gwagala wedda gugira temwokera kajazuukuka mufune ekiti tukafumite nga kakyebase. Enjo nebamuzuula gwe nebayoola enjo bazudde nti ye muntu yekayeka wemberera era bakira enjo tagaba bibye. Kati n'obutagaba bibyo wano ekireetere obuzibu. Abawala mugire mugabeko ebintu kubanga ebintu bigenda okuleeta obuzibu. Kakati enjo tebya aleese ebizibu. Enjo ebintu bye byabadde akuuma kumbe bireese obuzibu gyali. Girano n'ogiraagira mangu embeerera n'ogijjako nga bukyali kubanga eyinza okuleeta obuzibu gye bujja.
wano tekuli yali amumanyiiko tebamulabanga nako bayoola okutwala okusaddaaka omuzimu gwabayolesa nti ono yembeerera gwe gwagala ate nga kyali kituufu enju yali mbeerera banne nga kwekuli ne Kagege Roida mukazi munne tekyali kusaaga kubanga mu kukusaddaaka ffe wetuviirawo nga tuli balamu kale bamusiba era nga njagala olabe ono n'abuuza kati kyekiddako tumutta tutya n'agamba nti gwe weeweeyo Nonya ekiti ekirungi gye tumufumite. Wulira firimu nonya ekiti ekirungi gye tufumite mukinjaje ye waali. Ye yasene kajuli. Kati ono ekiti ne kimubula. Egenda maaso firimu eno. Abajira musanyu ery'amaanyi. Laba obutuzibu bwe beeteekamu. Nakuba kwini wange. Omuzimu ne gujja ogwakabalabe. Yagamba mukoze bulungi nnyo. Oyo agenda kubeera kwini wange. Kakati muwonye ono mumuleke mugende bakabaka bwange agenda kubeera kwini wa bwakabaka bwange kabalabe nange kampase njagala mbeerera mugende temutunula mabega kabalabe lengera kabalabe abagambye temutunula mabega mbatadde kati no bali bagambyeko ekintu nga kigaane nti totunula emabega weetunuulira emabega ekiddako sima yino firimu yagamba tufunye obwakabaka bwakasandaka okavumawo olyo ne kanyiga ne kakazaako ekibonerezo kati ono aba agenda nayita mu kamyu firimu eno egenda mu maaso y'omusiru bakira omukinjaji obwedda asala kyava bagamba banne mukamyu mumulabye babagambye temutunula mabega baba batambula eyali asembye mabega n'asaatukira mu kamyu bano ne badda livansi bamulabe kakati Kagege yabadde maaso bamugamba totunula mabega naye ono kamyu amwokeza omujeewa totunula mabega tubuulire kamyu omusaatukiddemu wa ffe tubadde maaso lwaki gwewe mabega gwe gwakubye awo we mujje n'atunula mabega ne babalide abadde atunula emabega obbalegayo gyamusanze kamyu tebadda Kagege agenda okuwulira takyawulira maloboozi n'amanya nti oba oliawo nabali lututte yatya mukazi wattu neyeegumya bw'otatunula mabega oteereddwa odde ewammwe omusimu gwa kabalabe gubamalirawo mu kibira muno abajja eby'emirembe njagala olabe eryebbinu ly'abavubuka wadde Jenero Zamba yagamba nti ebbugumu ly'omuvubuka likakkanyizibwa na kiwuka naye bano ebbugumu ly'obuvubuka likakkanyiziddwa na muzimu gwa kabalabe njagala olabe abajja eby'emirembe bambi Kagege Roida ageeka bano omuzimu gwabaggukiza eno wali ku kamyu watunuddeko emabega Ronald watunuddeko emabega kamyu kati omanyi wali obwedda bebabulira nga lwatambula ebadda kyava mugamba otusse otunuddeko emabega kakati mwe obwedda simu abambuuza nti no kamyu musanzeewa nange mbadde ntunayo mbalage wano si babadde tuwulira emirundi n'emirundi wano nga buli wetubula wano wetudda tuwoomye ffe tuwedde kati tekyali kuwona tulinde kiddako myaka 2 nga tuli mu kibiira ky'emikomago abali ab'omukwano abaana abasomye abaana abali ekyambogo laba bibeereetera
kati tusigadde wano bugirlfriend babututte tuli basajja fekka tewali girlfriend tewali simu tewali ki teri kuvaawo kino kumbaavu basigala mu kulwana wabula ekyali kiraga nti baawoomye myaka 2 nga bali wano bana babakyali balamu omanyi kiba kirungi nnyo n'okola ekintu ng'omaze okutunulako okwo ku kyekinaavaamu wazira ekyokupakuka obupakusi n'okupaaluka nga tosose kutunula kyekinaavaamu bino bye bisinga okuleeta obuzibu omubaka yakomawo yagamba nti tubasonyiye ogusoose ne muddamu ne mukola ensobi tewakyali mukisa gwonna mugenda kuwangalira mu kibira kino emyaka gyonna kale bambi Kagege teyatunula mabega sigala mu kibira yadduka naddayo paka ku hoteri okutegeeza ku manager kyekyaliwo agamba nti ku bantu abagenda fenna Mike yekka eyasobola okutubulako tetumanyi oba yadde ewaabwe oba naye yabulira mu kibira wabula nze navuddeyo nga mwalaba n'obusibu nze nzekka oluvannyuma lw'okuwulira omuzimu gwa Kabalabe nga gugamba nti situnula mabega kantyayo manager ntambudde ebigere bye bino byonna bizi mukazi watwala olojja wano nyambe okay kakati engeri Kataala gyataliwo agamba nti ekaatyayo buli wamu tajjaawo emikwano gyonna basigala mu kibira manager yamugamba akatolina gy'olaga sigala awo ebisigadde byonna kati engeri Kataala gy'ataakomyewo ogenda tandika kukola nga manager kati gwe kyolina okukola sigala wano ogenda kukola nga sekuritale bwetyo bwebadde ebbugumu ly'abavubuka likakkanyizibwa kiwuka bano muzimu gwa Kabalabe gwe gwabakakkanya bwetyo bwebadde mbadde mu kiibi tusinkana ate mu ndala YouTube channel ya Chotera Film Production kujja okusanga firimu eno mwebale kulaba